Okuzuula Zula muno ku Beat Fama ekintabuli ky'omuziki. Okay, tugenda mu kuzuula twagala olabike nga tutegeera emitima gy'abantu giyimiriddewa, and of course byanagadde okuzuula so okulabika ng'oyita ku simu zaffe za WhatsApp noti 7552 oba olabika nti oweereza WhatsApp yo tujja kuba tugifuna. Ayagala complimenting okubako ne compliment oba okuteesa kwonna ng'omaze okuwulira okuzuula kwaffe nawe so okulabika ng'oteesa yita ku WhatsApp oba so okuyita ku simu zaffe noti nya eminya 212 noti 5 oba noti nya eminya 212 37 isimu zoyitako olabike ng'okola ki tuka kola ngotesa. Yes, so right twagala tubike nga tuogerako ate n'abamu ku abagala okuzuula tulabe bo bagamba batya embeera bagira batya kiki kibatuuseeko mu bulamu bwabwe. Tekemu wane simu tubike nga tubakubirako tumanye kyekiriwo. Hello. Claire. Wanje. Oli otya? Jendi. Unomita Katongole omutongole ne Sali wano ku Beat. Kutegedde tata wani Katongole. Nze ndi taatawo. Anti abanzalira bibyo. Beddira ki abakuzaala? Geza nyini. Kati nyini weeyogeza nyini olwo onoonya okulemesa banno. Nedda. Kati Kire yakoze ekyono Kevin. Kevin njagala muzuula mubuusabuusa. Kiki alabika akukiitingako. Mwabaki? Njagala muzuula. Ate Rasta Jaali naye ayagala. Kati kusenkubuke ne Rasta ni gweyagalira. Njagala Kevin. Kevin yalimu ku plan ki Rasta talina waaka. Talina waaka. Naye mugezi mugamu mugirira ku muzimbi. Okay. Ate oli omulala? Rasta talina makulu. Rasta talina makulu bamuzaala ye. Rasta yakubwa nnyo. Mwatandika mutya ne Rasta? Rasta twabivaako. Byali byayala Kakati Kireya. Ono Senkubuge ye Nambole mwatuuka. Obutatuuka. Ng'ali atiira. Mwomu. Kiriya. Ne abakazi mufiisa sebo ogambye Rasta fala tamalaako. Byamukuba baaminoza. Kati beerako nno. Oyagala kulaba oba akulimu. Kale beerako. Hello. Mwami Kevin. Wangi sebo. Jebale ko sebo. Kale sebo nawe jebale. Kale. Ogu is this Mr. Kevin? Yes. Ono muzimbi. Yes sebo. Now they gave me your number. They told me that osobora okuzimba asobora okubeera n'abantu abayinza otuyambako wano ku ssomero lyaffe wano. Sebo nsobora. Gwoyiwa? Ndi manu Matuga. Oli Matuga. Okay, that is not very far. So essomero lyaffe likyali pya tuli Kawempe. Nanyiwo sebo. Waliwo essomero awo tuli mu kutereeza okutandikako. Yes sebo. So twagala nituwenda omuntu waliwo yatuwadde essimu yo n'atugamba nti osobola okutuyambako n'ojja ne tutereeza ebibiina byaffe kuba abaana bagenda kuddamu batandika okusoma. Yes sebo. Kati obadde osobola okukola? Nsobola okukola. Oyina kampuni yo y'amaanyi kuba oli yaŋŋambye omusajja w'amaanyi nnyo asobola n'abaasa kukola ekintu ekyango w'amaanyi musajja mulungi. Nina besobola okukola nawe naye si kampuni. Toyina kampuni? Naye nga nina abantu benkola nabo nga nze. Naye ng'osobola okuzimba ebintu by'essomero? Yes sebo. Okay, kale kakati tuyinza kusisinkana ddi nkya? Yes sebo naye tusobola okusisinkana wowe oyagadde. Kale kakati omwami Kevin nyagala kujjuzaamuko wano mu fayiro. Ogambye obeera wa? Ka Matuga? Mbeera wano Matuga sebo. Okay. Oyina emyaka emeka sebo? Omulimu guzisabya byaka. Anti tuyina fayiro gye tujjuzaamu wano kubanga tuwa contract. Twagala kuwa contract kubanga waliwo kampuni waliwo ne yatuwadde ggwe ng'omuntu. Ani yakuwadde namba yange? Igwo otegedde ani? Kandi muza bunaye manya yakuwadde namba yange. Kutaka mumanya n'enkola kati gundi yakuwadde namba yange.
kati gwotegedde ani sooka omborere gwani gwotegedde bwana sali yakundeka ku radio yatadde ku radio yakoze ensobi kankwe madam secretary ffe ebintu bye tulimu biri serious. This is not radio. This is not radio sebo madam secretary please talk to him. Hello Sebo ngaba Peter Florence Appeal Appeal Florence Madam Appeal Florence. I don't know Uganda very well, but we wanted you to come and help. If you are going to be willing to work with us, it is very well. We want you to work with us because like the president said that a school is to open on the 1st of March. So if you are willing, then we can work together. I'm willing, buddy. But you are not sure whether you are willing or you are ready. We can provide you with the working equipment. You have equipment? I have all equipment, madam. Okay, so can we work with you on a contract? Because you know this is an organization. So then, because it is the organization, then we have to take each and every detail of a person that is going to work with the organization. Yeah, for him he's thinking that this is radio. This is not radio. We don't want to work with the radio person. We want to work with the individual. Sebo, do you work in a radio? Yeah. Which one is this one you are saying you have a radio station? You have a radio station? Okay, I am sorry, but then we don't work with the radio station. We shall organize to work with the radio one time if we get money and announce our school. This is the radio I'm on talk. I don't understand. You are saying you are talk on radio? Yeah. Which radio you want to talk to? I don't understand Uganda. I am sorry. You don't understand Uganda? Yes, I don't. I can't speak well Uganda, but I can say Oliotia. Hello? Yes, sir. Hello? Can I ask you a Please do ask me. Mukunja wa BTFM Mundobeso wano mu Well, program because we work with the simuka several kumacha. parents, and because we have been having our structures put down for a whole year, so these parents come to us and say, we have these people that if you want to work with, so they give us people who can do construction, they give us people who can give us food for the season when the students go back to school, and we also get people that can give us other services. So many people come out and give us names of people that can give us services. Okay? So you can come to Kaweta. This is where our office is right now. If you want us to take you to the school site, the site, you want to check out the site, you want to check out the site. I'm sorry, what you say? It is office number, isn't it? An office number. What is the office line? Bandibanga beyagala. Andi mukazi wo yani. mukazi kyampadde siyo gwe njagala ombuli mwencho bokola kakati bwogenda okwogera situgenda mukubi oyogere naye nga mama kere yamugambe ndi mu ddwaliro nakakyo kati gwe yogera mukazi yampadde siyo nze mbulira ku ssente eki tulabe kyagala mukazi mwina naye nga kituufu mukazi bamuyitaani yali talina kuteeka kumpe atoli kumpe omukazi we bamuyitaani bamuyitaani era akimanyi yeye senkubuge bw'oba omanyi nti olina omukazi wo oyo omu njagala ombulire nti mukazi wange akuwadde essimu yange ye gundi kiwedde ekyo bwe kikulema okwogera bakukyaye nga lunze nkubuuli abankyawe mwana babaga kitegeeza kuteeka kumpe awakukyawe
tosobola na kwogera linnya lye kiki ekigambo byogera nyabo mubuuze erinnya lye alyogere mubuuze gwe bebi kyokka Ivan kati gwe lwaki toyogera linnya lyange kati kale mukazi kyako abantu wadde simuyo wale eri muyayego osose muwulira hello ekiyaye kino kyabaleko ssebo osose muwulira ng'akolola mama kereya yakyogaana eddoboozi amayogera musajja kiki kitulimba nze nali neebase kireya amesajja eryo lyagala ebyaddala oliwanye sema omukazi akuwanye ng'omalako senguga ekituufu omalako kati nno omugambeko nti ayiraavu yogera va mubyokukimanya yogera amazima go gaali nti taata w'abaana yalimu kireya amagwe kimugambe kyoba kakiddemu yalimu kati naawe bebi wamu nomugambe nakuwulira kati owulira ofuuse serefu musirika nno era atugwamu kati ngenda kiddako ewezisuula eri nga towulira nsonyi alese enkota y'ettooke kale musinga waggulawo ne bagikuwa enkota y'ettooke nze nyambadde ddi olabye ekyo kikuyigize nakatyo abasajja tubaagala mulina we muli kati adduse kaakati olwadduse bw'aba abadde kyengera ayingidde Masaka ngule emmere eno emmere kyakuleetera akuleetera ya bizoni asamala okulaba nze namusibisa n'emmere abakazi abasajja babaagala mulina we muli naye kasita bitabuka kati omugambe yatuwulidde era kati ninda kiddako kaka neyongereyo ne mu kitanda wansi nange ngenda safaari nyinza okumala